So omugongo gulimu obugumba butonotono bumpimpi nsuubira nti omuntu yenna yali alidde ku mugongo gw'embuzi oba ogw'ente oyinza okuba wabulabako obugumba bw'omugongo bwenkana bwe buti era nga bw'olaba nkoze obugalo bwange. So obugumba buno busitula emisiwa egiva ku mugongo ezijja wansi mu mubiri katugambe zigenda mu bigere zigenda wa gyonna gitambulira muno. So emisiwa giba givudde mu mutwe gikirira wansi bwegiti wakati mu mugongo waliwo akatuli wansi mu bugumba. So obugumba buno ng'ennyingo endala zonna bulina ka space wakati waabwo. Ka space ako kalimu space eyo eyisibwamu emisiwa. So katugambe buno obugumba bubiri bwa mugongo, side eno wafulumirayo omusiwa ne side eno ne wafulumirayo omusiwa. Omusiwa ogwo gugenda katugambe for example gugenda mu bigere. So emisiwa gino wegiba gifulumira nga gigenda mu bigere kitegeeza nti ekintu kyonna ekinaleetera joint eno okukolapsing ekigamba batya okunyigirizibwa. So ekintu kyonna ekireetera obugumba buno obubiri okunyigirizibwa kano ne keeba kanne kaako kijja kunyigirizibwa omusiwa guli ne kiba nti omusiwa guno gubadde guleeta obubaka okuva ku mutwe okutuuka mu bigere nti kati situlamu wali evviivi teeka wansi evviivi situlamu obugere ne guba nga emisiwa egyo bwe giba tegikyafuna bubaka kuva ku mutwe giba tegikyasobola kuleetera bigere kutambula. Ntegeera. So ekisookerako obugumba buno bwebwako bwekwata ojja kulumizibwa kuba bujja kuba bwesa. Kati okuba ovudde ku bulumi obwo ojja kulaba side effects z'emisiwa zino. Emisiwa gino egibadde gifulumyeyo eginyigiriziddwa nga bwe giba nga gibadde gigenda ku kigere tokyasobola kutambuza kigere okukisitula oba okukiteeka wansi ebintu ng'ebyo. Kino kiba kituuseeko olw'ensonga nti omugongo either ogulodinza nnyo oba obadde ogutambuza ng'ositudde ebintu ebyo bisitowa katugambye okubendinga wansi okukamu wansi okuteeka wansi ebintu oba okubisitula. Ezo movements zonna kasita zisinga omugongo amaanyi ziba zijja kuleetera ensonga eno obuzibu buno. So ojja kulaba ng'ebigere bifudde simanya kiri ekigere kikyasobola kisitula okiraba bulungi bwe kiti tekirina buzibu naye tosobola kisitula kuba obubaka obuva mu mutwe tebukyasobola kutuuka wansi mu kigere. Yasaanya kwerabirira atya omuntu akola emirimu gino? So omuntu akola emirimu gyonna ekisinga okubeera ekikulu exercise. Omubiri gwo already olimu kugukozesa nnyo. So gezaako okukola exercise zendala okutraininga omubiri gwo especially amagumba n'ennyama okubeera nga bimanyiire okukola emirimu egyo egisitowa. Ekyokubiri bw'oba ositula ebisitowa ebifuumuuka sementi abakola mu kasasiro oba ositula nfuufu oba buwunga ebyo byonna ebifuumuuka kyandibadde kirungi oyambala mask buli lw'oba obisitula kuba kijja kuyamba obutassa muka guli mu buntu obwo obuyinza okulwaza edda nga wayiseewo emyaka mu bulamu bwo. Ekyokusatu endya kintu kikulu nnyo era nga mirimu emirala gyonna naye nga wano tujja kufokasinga ku body building foods kubanga omulimu gwo gwetaaga omubiri gwo nga gw'amaanyi nnyo. So ojja kwetaaga emmere ezimba muscles n'amagumba byebiriwo ebyokulya ebyo. Ekisookerwako ebyokulya nga bijanjaalo binyeebwa byennyanja nkoko nnyama ebyo bizimba omubiri bireeta muscle byongera muscle ku mubiri. So ebyo ebyokulya byandibadde bikulu nnyo. Magi mata ebyo byonna bigwa mu class gye tuyita proteins. Tugambye ebinyeebwa bijanjaalo mata nnyama nkoko byennyanja byonna magi byonna bigwa mu class eyo. So kyandibadde kirungi okulya ebyokulya ebiri bwe bityo. Ekirala okulya ebyokulya ebirimu calcium kuba calcium ajja kuyamba okuzimba amagumba. So for example amata amagi naddala ga boil osobola okulya ekikuta ky'amagi bakirya kiri rich in calcium. Molokonyi alimu calcium okuva mu nte eggumba ly'ente liba lirimu calcium so molokonyi naye aba mulungi nnyo. And then of course greens ne vegetables